Uganda twebaza Katonda ayinza byonna nti atusasidde n'atuwa abavubuka bano ab'Mubendeddwa marketers. Tuyagala nammwe nga ffe tuvudeyo ab'amagye ne tubawagira. Nammwe muveeyo mubawagire kubanga omuntu mu bulamu yeetaaga ebyemizannyo. Kale nno nga mukaaga omwezi ogwokubiri mujje ku Pride one Mubende tuwagire abaana baffe. Mubendeddwa marketers bayina ebitone bamanyi okuzannya basomesa abakulu n'abato bayina future tubawagire tusimanyi bimukola mutandise okutunda mu ggwanga lyonna olw'emizannyo emirungi gyonna gyemukola. Tujjagenda mu maaso nga Bannamubende obawagira kubanga mwe bantu baffe mwe baana baffe ate kyemukola mukitegeerera ddala nnyo. Mubendeddwa marketers tugenda okutongoza ekibiina kino nga tukisapootinga nga tukinoonyeza obuwagizi nga mukaaga tujje tubawagire sawa 8 zenyini mujje tugenda kubanga tubalindiridde nga nze meeya mpomye omutwe mu kintu kino okulaba tukulaakulanya abasuubuzi bange ab'omu Kibaati, abasuubuzi bange ab'omu Kirungi, abasuubuzi bange ab'omu Highway, abasuubuzi bange ab'omu Katogo, abasuubuzi bange ab'e Kanseera, abasuubuzi bange ab'e Katabalanga, abasuubuzi bange ab'oku Highway, mwena mbakoowoola bannannyini mahoteri abamasundiro g'amafuta abannaffe ab'enzikiriza ez'enjawulo Sebo Pastor Moses mukadde waffe Valamweri Kande ne ttiimu yo mukadde waffe omusumba Kanoni mwena mbayita abaffe bannaffe ababisaka aba Pentecostal aba Seventh Day mujje mwena tubaganye ekibiina kino tusobole okuyamba abaana baffe okulaba nga bakulaakulana ate kiteeke ku mulembe okutegerekeka ate era nga kikola wano ne Uganda yonna ate n'obukono mbaliiza olunaku olwo nja kusanyuka nnyo nga mbalabi Mukama bampeera omukisa. Mubendeddwa marketers, your talent is your future.